Butyo mbalamusizaako banyabani basibo mwenna buli mujo sinzira okulaba akatambi kano gye kanaakusanga mu nsi yonna gye wagenda okunoonya ensimbi kansubenti oli bulungi mujje baliko gye mutuusaako engalo lunaku lwakutaano lwa kibuugumiriza wano wentudde ssaako ndowooza n'okwetoola ensi yonna kubanga biseera bya saba nga bwe nabasuubiza nti saa zijja kuba 2 zennyini ezaakawungeeza akoolwayo lunaku lwakusatu ijja kuba ntuugudde era nze enzuuyo n'engalabi yange kansubenti information jengendo ofulumya ne bengendo okwogera binaabasanga bulungi nnyo buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano nga bulijjo nsooka babuzaako mwana besiiba nabo abagenda okunoonya ensimbi mu nsi z'amagulumiro abali mu Amerika buli kibuga n'essaza mbulamusizaako abali mu ggwanga lya Canada mbulamusizaako buli kibuga n'essaza abali mu Bungereza buli kibuga n'essaza mbulamusizaako abali ku ssemazinga mbulamusizaako buli nsi n'ekibuga n'essaza mw'oli abali ku ssemazinga wa Asia mbulamusizaako buli nsi ekibuga n'essaza mw'oli mu ssemazinga Asia nkulamusizaako kansubenti oli bulungi webale kukola webale kubeeramu mbanjolekedde Middle East mbulamusizaako bakomredi mwena bali Middle East buli nsi mw'oli ga yabawalabu kansubenti oli bulungi webale kukola webale kubeeramu webale kwagala nsi yo ya bwenva Middle East mbanjolekedde Africa mbulamusizaako mwena bakomredi buli omu ali mu Africa kansubenti oli bulungi webale kukola webale kubeeramu manyi nti zisoomooza naye mujja guma kubanga enywera yeerima bwenva mu Africa mbanjolekedde ku butaka mu Uganda mbulamusizaako banyabale basibu mwena abalangira n'abambejja basava ne banaava ababuli gwa kabaka bonna obuli mu Uganda mu Buganda mu Mamboka mu Maserengeta mu bukiikadde ne mu bukiikakkono kansubenti muli bulungi mwebale kukola mwebale kubeeramu nfundikira ndi mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe mbalamusizaako banyaba ne basibu mwenna abali makaaga abatudde ku TV gaggadde abali mu bibanda abali mu salooni abali mu butale abali mu taxi abali ku boda boda n'abatudde wantu wonna nga muwuliriza mwebale kubeerako mwebale kwagala nsi yammwe abasirikale mwenna baagala enkyukakyuka mbalamusizaako mbasaluutinze ekiseera kiweddeyo eky'okweddiza ensi yaffe saagala mutandike kwebaka mukimanyi bulungi nnyo nti waliwo ebintu bitambula nga abasajja batekinga over eggwanga nga mwe mwasayininga kulwanirira ggwanga ate ne batolinamu olusobola oddirwanira nkutamusizaako muganda gye kyekiseera ozuukuke nga budde tebunnatuyitako kubanga bagamba nti dawudde budde ngo budde butuuse so saagala mwebake nnyo muyite gye mulina okudda bwe mbala babuzaako bwentyo n'obatomerako njagala muntambuliza akatambi kano ina option y'abantu 10 sharingirako 9 akama kasigadde okateekwa akawunti yo kiba kitegeeza nti otambuza information nyongera okubajjukiza nti obwenyi bw'ekitabo Facebook mu Uganda baabujjako olina kufuna VPN n'olyoka omuntu afuna omugguukiro okulaba Facebook naye ate information ekyatambula nga batugyagala n'olw'ensonga eyo kikakatako okutambuza vidiyo eno sharinga buli muntu yenna asobola okufuna vidiyo eno okugambye sharinga ku akawunti yo bw'omala okusharinga mu messenger oba ku TikTok oba ku mu inbox ya WhatsApp then akama kaba kasigadde okasharinge ku account yo gwe kuondabira kuno kasharingeko share opostinge ku account yo gamente lumbu live gwokomewo eno tuwogere kubanga tetufaanaganya mikwate tufaananga batugoberera ate page zaffe baziwabira tekuli notification so kikwangwira gwe okusharinga omuntu nabanga asobola okulabira ku account yo oba ku page yo tugenda mu maaso bwe mala okusharinga video eno nga nkusaba gisharinge ngenda kusaba ompita abantu bano wammanga nsaba ompita president wange Omar Kyagulanyi Ssentamu abere ku video eno olukiiko olufuzi olwa National Platform lubere ku video eno nsaba ompitire Ssaalonga Mulengejja Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga afuta obadde mmenga abere ku video eno nsaba ompitire Nobert Mau oba Nobert Mawobe mwe mumanyi mumpitire abere wano njira muntagingire Anita Amongi maama Lususu mama Sadoni abere ku video eno nsaba ompitire omukulu gwe bayita Haruna Kasolo Honorable Haruna Kasolo oba Minister Haruna Kasolo abere ku video eno nina ensonga lwaki muyise njira mu Peter Haruna Kasolo nina ensonga lwaki muyise abere ku video eno bwe tuvaawo ebisigadde nsaba mu Peter bakomredi baffe bonna betukola emirimu gyegimu ku social media babereko ne bakandidate bonna abagenda okwesiba ku kadi ya National Platform mwenna mbayise mubere ku video eno bwe mmala okubanga mbasabye okumpitira abantu abo Nyando Yosoferi automatically alina okubeerako simwerabira Nyando Yosoferi kubanga zino video bazirikodinga ne bazimuwa zino video bazirikodinga ne bazimuwa ndoza mulabyeko comrade n'owo mutenga abaga ebigambo ebyo mubitegedde bulungi video bazirikodinga bazibeerako kati bwe mmala okubayita okubasaba okusharinga video eyo oba ku video eno kati njagala kuyisa obulanga obugenda kubeera busatu bwe mmala obulanga busatu tusimbule video nga bweyina okubeera obulanga bwe buluwa obulanga bwe buno 1 minute maloku obulango buno then tugende mu maaso akalanga kasooka
Akaranga kasooka kukutegeeza nti Noop Chapter Canada bakutegeeza nti bategeseyo convention eya 2025 Noop Chapter Canada Convention egenda kubeera Toronto ku Airport Marriott Hotel ngenda kuzomwezi 1 mpaka ngenda kuzomwezi 3 omwezi ogw'omunana omwaka 2025 bategeeza abantu mwenna bava mu ggwanga lya Canada saako ne USA bategeeza ba international invitation delegates bategeeza ne ba vendors mwenna basobola okwetaba mu mukolo ogw'okuba temugenda kwolesa ebintu byammwe bakutegeeza nti omugenyi omukulu agenda kubeera omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye president w'ekibiina kya National Platform ne bakutegeeza nti muyagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku ssimu y'omu ku bateesiteesi eri Kasaraba 250605 ye mukulu Dennis Nsubuga Kalumba nenga bino byonna bikutuusibwako Ssabakunzi wa National Platform mu Northern America mukulu Ntambi Remy mwenna abayita okubaawo twanirize omwagala waffe omwagala bangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya Canada kunaku z'omwezi zembasomedde so akalanga ako ke kasooka njagala kabalaga wano then tuloke tugende mu maaso akalanga ako mukalabye bulungi nnyo ke kalango ka Canada Convention egenda okubeerako n'okusonda ensimbi zonna ezinaabanga zitambuza campaign. Alright, akakalanga kawedde. Akalanga akokubiri kategeeza People Power National Unity Platform UK. Family Picnic in Business Park. Burgers Park of Old Kent Road, Albany Road, SE5, Ola. Bakutegeeza nti barbecue meeting eno ejja kulengana kuzomeza 26 July 2025 etandika saa 6 ez'emisana mpaka sawa ndowooza sawa 3 ez'akawungeezi bakutegeeza nti free parking towards the fundraising bagambe pretty of foods and drinks entry is free. For more information please contact the following number or the following organizers 070740356998 for more information about this function. Bakutegeeza ke kakalango kabe Bungereza kabakutegeezezza nti bagenda kubeerayo ne barbecue mu ggwanga lya Bungereza eri okubanga bakunganamu n'okusonda ensimbi ezigenda okubanga zitambuza drive ya campaign ejja omwaka ogujja. Kano ke kalanga kasembayo. Alright. Akalanga kasembayo kasoma bwe kati. The Firebase Edu Entertainment presents 1st August Friday the Friends of Selector Devi live experience venue. Hot topic Wampewo Gayaza Road opposite Don Petrol Station, lounge and restaurant. Entrance fee is 20k, VIP 1M, VVIP 3M. For booking, please contact the organizer on the following numbers 0754 550001 or 0767125988 or 0709705993 for more information. Contact them. Firebase Edu Entertainment on 1st of August, that is Friday. Friends of Selector Devi live experience venue. Hot topic Avenue Gayaza opposite Don Petrol Station, lounge and restaurant. Entrance fee is 20k, VIP 1M, VVIP 3 million. Bakutegeeza nti ngaita mu Firebase Edu Entertainment ngena kuzo mwezi lumu mwezi ogw'omunaana rujja kuba Lwakutaano emikwano ja Comrade Selector Devi akutegeeza nti abayita mwenda mikwano gye aba Selector Devi abayita mu kubeerawo abayita mubeerewo mu kivulu kyategese
okuyita mu biki byayiseemu ng'akitegedde ku kifo kye bayita hot topic Wampewo Gayaza Road opposite Don Petrol Station Lounge and Restaurant okuyingira mu lukale emitwalo 2 mu VIP akakadde kamu VIP ze million 3 ng'oyagala okubookinga ojja kuba omukubira ku simu oba ojja kuba ng'ogenda ku kalankano bwe kati nja kuba nkamaze njakateekayo mwena mukalabe. Alright, kati awo tuvuddewo njala tutandike video nga bwe yatulese kuba obudde tugenda kubeera n'essaawa 2 zokka bweddu. Ndowooza kantandike bweti buno obaka njala mbonsaliremu nga temunabusalamu nja kusooka kwebaza mwena bannayuganda. Njala sooka kwebaza mwena bannayuganda n'okubategeeza banategedde nti comrade munaffe Noah Mutwe olunaku lwaleero ayimbuddwa kakalu ka kooti ka million 5 ez'obuliwo ate bo abayimiridde ne babasaba million 20 ez'obutaliiwo era ateereddwa ali abutaala. Njala kwebaza famire ye omuli taata maama abooluganda okuli mukyala we. Njala kwebaza omukulembeze gw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General, Leader of Opposition, bambi ba Parliament basobodde okubeerawo, balooya n'abantu ssekinoomu abasonze ensimbi nabo basobodde okugenda bannamawulire buli omu. Mwebale nnyo kusabira comrade waffe ate twongera n'okusabira abasobola okufuluma kubanga emisango gye bateekako tegiriyoso. Muganda waffe Noah Mutwe omayita Noah Mutwe asobodde okuba nga olwaleero gyeyimirirwa okufuluma ekkomera era kati yali abutaala nga bw'alindira okuddayo okuba nti awere ennemba n'emisango oba ng'alipootinga keekano akatambi kensobodde okufunako olwaleero. Yoyo avuddeyo olwaleero mwebale musabira. Njala tutala mukisa guno okubaza ba comrade mwena abakola live ku X, abakola live ku TikTok, abakola live ku Facebook, ababeera mu WhatsApp group, abakomenting, abasharing, abakola buli kimu bali nnyo bali ddala kubanga abakola emirimu egyo kola struggle temujjanga okwo. Kati buno obaka njala bugende eri ba foot soldier, njala bugende eri ba bloggers, njala bugende eri buli muntu yenna ali mu struggle eno. Njala bugende eri ba candidate mwenna aba national platform abeesimbye ku kadi za national platform abaagala okuvuganya. Buno obaka njala bugende gye muli. 1. Njala kutegeeza ba candidate mwenna saako ababawagira omuli bannamawulire, ba bloggers ne ba foot soldier. Buno obaka bwammwe. Ekigendererwa kya national platform saako ekya president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kununula eggwanga eryo buli muntu yeyagalire mu nsi eyo. Nkiddamu. Ekigendererwa kya president waffe n'ekya national platform kwe kununula eggwanga Uganda buli muntu yeyagalire mu nsi eyo nga tewali kamukuba mukono era buli muntu asobola okuba nga afuna kyalina okufuna nga muna Uganda. Kati ndi wano okutegeeza nti ekibiina kya national platform n'omukulembeze system yaabwe ya revolution si ya politicizing oba ya bannabyabufuzi oba yabufuzi no. Bannabyabufuzi nyongero bajjukiza aba investors bainvestinga sente bagenda okujja sente zabo oluvannyuma so tebafa ku kigenda mu maaso mu ggwanga. Saagala munnabyabufuzi akubuzeebuze akutwale mu trap. Fena tukkiriza mu president, tukkiriza mu national platform, tukkiriza mu president Robert Kyagulanyi Ssentamu, fena tukkiriza mu national platform. Kati njala bagamba ekigambo kimu. President atula waatudde n'abatunuulira mwenna nga mutandise okwawukanamu olw'obwo ssente obugabwa oba olw'okwagala okungi nga temmaze kumanya ekigendererwa kyammwe kiki. Ngera bategeeza olwaleero mutegeere bulungi nnyo. Munnabyabufuzi takujja mu struggle, munnabyabufuzi takuwa ssente kobozaaboza kubanga ye alina ebigendererwa bye.
ensonga lwaki nze ensirika ne bagamba sina gwe supportinga kubanga saagala kubeera compromised buli muntu lwakwakuwa ensimbi omusupporting obeera compromised oba tokyategeera nga bwena kutegeera oba olina okukakasa nnyo ensi nti omuntu gwewagira mutuufu newankubadde ng'ayinza okuba nga mukyamu abantu abasinga obungi okusirika tebabeera basiru pulezidenti okusirika si musiru era atuulawo n'agamba lengera bano lwaki abagamba lengera bano olw'ensonga akimanyi bemulwanira si batuukirivu nkidda bemulwanira si batuukirivu lw'onoowulira ekikwata ku kandidate wo ojja kugwawo offe ate kyotasobola kuwulira ku mukulembeze focus mugiteeke ku mukulembeze lw'onoowulira ekifa ku mukulembeze oga nti gw'osupportinga jjajja ojja kufa obweri ekitali ku president ffenna focus tugiteeke ku president ensonga lwaki Museveni akola divide and rule kubanga abaagala obbateekawo ayagala obbaawulira nti gojja kujogera ekirungi ku candidate wo n'omulala mwogereko ekibi mutandika okwawukana mu ndowooza ne muntegera muyombe omulabe wagiraawo mwekye munatannetegeera mba muwa pulezidenti obuzibu bwe yabadde South Africa yakyogedde kyabalemye okutegeera lwaki ojja genda owaane candidate nga waliwo mumanyimu ebituli ojja genda owaane candidate nga mufu nnyo ojja genda owaane candidate nga amawulire gabulawo katono okufuluma nti mukyamu ogenda kuddawa era ogenda kwetonda bwe wavumye oba abakuvumye njagala tufokasinge ku kintu kimu kya revolution ye president ebisigadde byonna mbireke nyongera okujjukiza akalulu ka 2021 twateekamu ssente ne tusupportinga abantu baatudisappointinga saagala mbere disappoint ne mutandike kwevuma kubanga banakuvuma ne bagamba nti okyezza ogenda kunyiiga ekyo kikujje mu struggle olw'okuba nti bakugambye amazima nti oyokyezza n'ono batoyokyezza bagenda kuvuma otandika okunyiiga weekofuna entondo ove mu struggle olw'okuba nti kyebakuvumidde tokitegedde manyi abantu bangi mugenda kuva mu struggle olw'okuba nti babavumye naye ng'akuvumye mukyamu nawe gwe bavumye oli mukyamu olw'okuba temusobola kutuula kwekompozinga y'ensonga lwaki mugenda kutomera ngenda kukusaba comrade ali wano main focus yaffe ebere ku pulezidenti abasigadde bonna tebalina mugaso kubanga those are job seekers banoonya mirimu bagenda kuvuma onyiga ove mu struggle ng'ekigendera kye tewajja ku bapolitician wajja ku pulezidenti ffenna twagala ssente ne tutundira ekifaananyi kinene eky'eggwanga obwagazi buleme bakwasambwa obwagazi buleme kulemesa kubeera na mirembe mu mutima bagenda kuvuma owulire ng'onyiiza bakuvumye nabo balina ensonga lwaki bakuvumye ate nawe obaddemu tubeere mu lutalo oba onyiga ofuna akakazi onyiige mu bintu by'ekisiru nga fokasi yaffe ya pulezidenti njala kugamba gwe comrade ali wano oba oli bloga oba commentinga oba sharinga oba postinga oba oli munnamawulire ng'oli ku kitebe kya national platform please mukobye akajanja akasumagiza eyalira revolution yaffe focusinga ku president abasigadde they are none of our businesses mufokasinge mulinde lumu nti bamaze okuwa omuntu kadde ni mulyoke musupportingi namwe banna b'obufuzi mulekeraawo okukozesa ssente okwawulamu abaana mulekerawo kuinvestinga ssente azifu nti omwalimu akafuna obwemba parliament did you spend that money where were you when those supporters looking for your help during the first time when you entered that office where were you lwaki muweno crucial moment mujjayo ssente muzidistributing okukyankana system mukoleraani mbuuza mwe mwenna banna byabufuzi abali mu kusprashinga ssente essaawa zino okudividinga abaana bonna bali ku ground bafoot soldier mwali luddawo nga maze ofukambi ba parliament kiki mwabakolera kiki mwabakolera nga mwakayingira parliament ye mwabakolera ki lwaki kati mukomawo muteeka omusindi era mwawula abaana kubanga mukimali bali iga nnyo baagala ssente bye mukola kati lwaki temwabikola mu ntandikwa nga mwakayingira parliament lwaki mbikola kati kubanga ye Museveni watwagala mu divide and rule kyaliwo gobadde onywere mwawukane olwendowooza mutandika okwevuma mwawukane yikyayagala pulezidenti asigadde mu bbanga gwe kyakuleta mu struggle kulwanira MP oba kujjako Museveni ekyakuleta mu struggle kulwanira MP bakujjako Museveni mbabuuza lwaki bannabyabufuzi mu sprashinga ssente essaawa zino mwenna
naddala balwanirira kaadi oba baagala kaadi oba obadde oba tobadde oba owaze obajjejo lwaki mu sprashinga ssente essaawa zino lwaki temwazi sprashinga luli twayagala ssente okukola protest vote mu ntandikwa nga tubanja obuwangizi bwaffe mwagaano teeka wadde n'ekikumi lwaki muziyiwa kati namwe bakomredi mbabuuza ekigendera kyammwe kyakuwagira bannabyabufuzi oba kujjako Museveni kino njala kibabuulira gavumenti nnene nnyo singa pulezidenti atwala obuyinza oba Kyagulanyi afuuka pulezidenti gavumenti nnene nnyo yeetaaga abakozi miliyoni plus goyinza okungamba foot soldier oyinza okulwamu omulimu miliyoni 3 wadde wasoma jjuzu oyinza okulwamu omulimu wadde ogwero sittu wadde wasoma jjuzu nga pulezidenti atuta obuyinza osobola okulwamu omulimu tosobola lwaki mulwanirira obukunkomoka nga waliwo ekintu ekinene tofokasinge ku kintu ekinene gavumenti erimu emirimu miliyoni 3 plus wadde wasoma alifu betese oba wasoma kiki osobola okubula omulimu gavumenti ya Kyagulanyi nedda lwaki mukayanda ba MOP abatalina mugaso oba nabyabufuzi abatalina mugaso bakulu mutereere era mubeere focused wano siina gwe nnumbye nkugamba mazima agagenda okukuluma nze omanyi saagala bantu bampaana nkugamba ekituufu nonga nti ekyo kikyamu ekyo kituufu ne tugendera awo naye omuntu wakuwaana obuwanyi tajja kuga kituufu ndowooza mutegedde awo nvuddewo njagadde bategeeza akatambi katandise njala okutegeeza bannayuganda mwenna gye muli amanya gange mugamanyi sigenda googera mugamanyi bulungi nnyo gye natandikira mwenna mumanyiyo binfaako ndi muggufu ng'ekibbo oba ndi muggufu nga bayibuli buli agala okusoma essula agigula n'agisoma kuba siina kyenkweka nze nwana emirimu gya struggle eminene abala gye batya okulwana oba nze ngenda mu ntalo abantu ze batya okugendamu nze nzigenda sisidde wano nze nwana entalo eziremye n'abali ku gulawundi okulwana eziremere bannamawulire okulwana eziremera bulogo okulwana nze nzirwana kubanga siina kyentya bwe mba nga njogera amazima lwaki gye twatandikira mu struggle najja nnwana enkwezenge zonna mpaka lwe nazikuba wansi enkwezenge ezo zalina support ngera zisaasaanya ssente ne batuuka n'okunnwanyisa abeeyita ba comrade where are they now they are nowhere to be seen abanwananga oba mbawulira ensonyi bakola kye bakivaako singa saalwana nkwezenge ezo njala kukubuulira mu ntandikwa eri kuba nkimanyi ne pulezidenti kuno kwali teyasooka kutegeera bye nali nkola ne pulezidenti nkimanyi teyasooka kutegeera bye nali nkola mu ntandikwa yakajja abitegeere lisentire bwe nali nnwana olutalo lwa kabaka olwa Ssaabasajja Kabaka Omutaasa nali nnwana olulangira nwana obukulembeze obuli emmengo nwana abamasaza nwana abamagombola nwana abakulembeze ba Ssaabasajja Kabaka bali ku international level nwana ne Katikkiro wa Buganda nga mwenna temumanyi kifaananyi kikiri Mmengo kubanga Abaganda twakuzibwa tugambibwa nti Ssaabasajja Kabaka wabalagidde tebayakola kitebayaddamu era nga bagamba nti omukulembeze Mmengo wabayogedde kitegeeza tomuddamu oba ole mu Ssaabasajja Kabaka amukamwa ekyo kituufu naye tugamba bwe tuti omulembe omutebi nti enswa bw'ekyusa amaaso wattu nga n'envuba okyusa enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa edda ennyo bazadde ffe baatugambanga munnange toyera tokwatanga olw'onooyera muki mu lujja akawungeezi ne batugambanga gundi totuulanga ku masiga ne batugambanga gundi tosekula kiro ne bagamba gundi towaatanga kiro baabanga n'ensonga lwaki batugamba ezimu zaabanga za tuwonya ezimu zaabanga za buyonjo twakazitegeera kati ne batugamba nti omwana talinnya muti tavuga ggaali twakabitegeera kati lwaki babitugambanga lwaki baali batutangira naye mu nkola eyo nze bwe nasinzire ngamba nedda
ndibeetondera oluvannyuma nga nkomyoka mmala okumenyawo bulombolombo n'ennono mala okuyingira emmengo ndabawo ekiwunya ne nnyingira emmengo nafuna okusoomoozebwa okuva mu famire yange okuva mu lulyo olulangira mu administration y'emmengo mu basajja ba Kabaka abataka ne baani nibaga omwana agudde eddalu omwana abadde kyono ne nnwana olutalo ne munneegattako ne mulwana olutalo mpaka olwaleero Ssaabasajja Kabaka waali singa nasirika nga tukozesa ekigambo kiri nti gundi bw'oyogera ku b'emmengo obule mu Ssaabasajja Kabaka mu kamwa singa omutanda wa Buganda waali singa waali singa yabula dda singa baamutereka dda kati entalo z'ennwana nze nganze omuntu nzimanyi manyi nti bwe nnyingira mu lutalo bagenda kunkasukira enkonyogo bagenda kunkasukira amanja bagenda kunjogerera buli kimu naye wagenda okuyita ekiseera mpawe kaaga ate nga nze ndi kungulu lwaki kubanga abantu abasinga obungi tebalina kumanya abantu abasinga obungi bakyali mu mbeera eri nti omukulu tasobya Yesu omukulu tasobya naye bw'olaba nga kitaasa abasigadde omukulu ajja kusobya kati mutegedde ensonga eyo nyongera okugamba nti nze bwe nkuba omuntu ttooki ne mukubamu ekituli muleka asansabaga bw'oba tewaba muyamba era agenda kufa y'enkola eyange n'olw'ensonga eyo nze bwe nkuba omusola ne nkuba ku mutwe siguddako nguleka gusansabaga ne ŋŋenda mu maaso ebisigadde abalaba ne beerolera muwudde bulungi nnyo y'ensonga lwaki nkola ekintu ekyo nzija ne nnyingira ewantu ne nkola olutalo lwange ne ndubalaga bulungi nnyo ne mmala ne nduggalawo immediate effect ngenda ne nkola ekirala oyo yenze mukitegedde bulungi nnyo bwe mba mmaze okitegeera kati bwentyo bwe nkola emirimu gyange sifayo ki kyogenda kwogera ne after by'oyogedde nja kudisprovinga oyo yenze mutegedde bulungi nnyo bwe mmala obbagamba bwentyo kati njala mumpulirize tuli ku kiwano njala mumpulirize Mr. President kansubira nti otuuse akakiiko akasunsula abagenda okwesimba ku kadya National Platform kansubira nti namwe mutuuse nze ndi kabogo kakadde tekaggwamu buloolo ndi kabogo kakadde tekaggwamu buloolo abangoberedde emyaka 6 bweddu nga gijjudde bugule entalo z'ennwanyi muzimanyi nkyazimanyi wezimu weeziri nkadde kati abantu b'e Kawempe House akakiiko k'ebyokulonda ka National Platform Mr. President buno obaka njala bwo okuweereza n'akakiiko akasunsulamu abagenda okulonda njagala wano omuntu abadde angoberedde emyaka 6 ng'obaddeko kuno entalo ze nalwana ngenda bajjukizayo lumu mululabe nti mbadde ennaku zino ndutuddemu nga ndusiriikiridde sirunyegako naye nga ndulaba abadde mulina omwami gwe mmanyi mu Kawempe South eyeesimbye gwe bayita Lois Sembogga ono mumanyi bulungi nnyo ono mumanyi bulungi nnyo ono Kawempe South oyo Lois Sembogga si waffe ono mukozi wa state era nga akolera Janet ne Salimu Sale under the control of Kijambia Christopher Damolira olutalo lwange n'ono lwava dda si lwa leero kati kano ke mbadde nsirisemu ebbanga lyonna badde bamanyi nti nabeerabira sibamanyi Lois Sembogga nga Sembogga weesimbye mu Kawempe South jjajja totegana gwe totegana era bakuwera kadi nga bagikuwadde we tugenda kwetwala n'akakiiko akagaba kadi nga nabo gye simufungize nja kumanya nti kali compromised one omwami ono okuva e Makerere demonstration eyo Makerere zaakoma ku ye nga Janet amuwadde ssente okukyankanya Makerere azze akola emirimu gy'okubega mu 2019 nga akalulu kawedde yavuma president n'ekibiina kya National Platform n'akikola bw'ati yavuma president n'ekibiina kya National Platform n'akikola bw'ati ng'alina muganda we bamuyita Ande Kibirige waliwo akasajja bakayita Ande Kibirige kabera ku Facebook okwo
kuliko omukyala muyita Babi Mukasa abeera mu Amerika yali wa DP mutabani wa muwala wa Mukasa abantu basatu baavuma National Platform ne President omukola abadde amanyi emyaka egyo mukanga omuli ke kabingi ako so kaka kabogo kakadde tekagwa mbulolo omwami ono musajja mukyamu ebibi bisingana naye ono Loise Mbogo mbadde emyaka mukaaga nga nwanagana ne Chali ono myaka mukaaga nga nkubagana naye ono ne banne okuli Babi Mukasa ali mu Amerika eyo ne kakasajja bakayita Andy Kibirige katera nnyo okubeera ku puki katera nnyo okubeera ku Facebook okwo eno ye group ya Janet group ya Salimu Sale group ya Damulira so abantu be Kawempe South omwami ono mufu ekibiina kya National Platform manyite mwagala nnyo Mirerembe buli omu mukkiriza okujja omenye mufu temutegana omanye emirambo gisingana omulambo gw'omugagga n'ogw'omufu gyawukana abakungu baziri banywa mata mwono mugamba nekyayi w'omukwalo abuze kati emirambo gino gyawukana kati ngenda bategeeza bano nalwana nabo muna kati ayinza okuza nti mbali namwerabira mbadde nkyakujjukira naye nga nkyalina byempitamu nkyalina byentereeza ne byenkola ekibiina kya National Platform oyo Loise Mbogo temuteganadde mu vetting temutegana nti wadde vetting eyo yegenda kubeera totolos oyo mu mazzi mutegedde bulungi nnyo mufu muzimu abadde bangoberera emyaka gyonna mukaaga oyo yavuma president ekibiina kya National Platform n'akikola bati nga bamumye kaadi n'akikola bati kubanga bamusuuza mission ayina ssente empitirivu empya n'enkadde y'omu ku batambuza ghetto structure zaani zaddamulira mu Kawempe South oyo era bagenda bakwata abaana kati nkimanyi bulungi nnyo kati bwe tubanga twakoma 225 okutwalagana tuzze mbuto kubanga gye mirimu gyenkola nyongera okujjukiza Lumbuye ono gw'olaba tulakita majegero oba ebyuma ebikola enguudo nti ekyuma ekikola enguudo kijja ne kiyola ettaka ne kitema amavuunike ne kinyiga ne kikola kitya ne kimala ne bayiwako kolansi emmotoka etono zitambulirako bulungi nnyo n'ekyo bambi bwe kimala okukola enguudo ezo tekisobola kutambulira walabeko majegere ng'etambulirako siko kolansi walabeko tulakita yonna ekola oluguudo nga bagikiriza otambulira ku kolansi gwozaaki baweeka mpeeko zitwala eyo gye zikolera enguudo kubanga zo zikolera bukolezi z'emmotoka abagagga ne bayitako kati gy'emirimu gyange gyenkola teri tulakita amajegere eyitako kolansi ng'etambula kilometers 10 teriyo gy'emirimu gyenkola abasinga obungi temujja kitegeera ne mujja kitegeera oluvannyuma gwe mulimu gwange nze ndwapita bulldozer buli kimu nkibuulinga kyonna ekiba kikyamu n'enkijjawo okitegedde bulungi nnyo atamanyi gojja okunsinikira obulingaaya naye nga njabbe kugamba oyo mumaze akakiiko k'ebyokulonda ka National Platform era mbalamusizza nnyo nabasomera olukalala lw'e Kawempe naye mbasomera olukalala lw'e Lwaga kati nze n'olukalala lw'e Makindye mu bakansala bonna Salimu Sale be yagula ab'e Makindye mwe bali naye ekisinga okunsesa Mr. President njala kubuuza kambuuzeemu nga ffala akakiiko k'ebyokulonda njala kubuuza kambuuzeemu nga ffala Sekuritale Jero kambuuzeemu nga ffala kambuuzeemu amawulire gaafuluma mu Bukedde ne gafuluma mu Monitor ne gafuluma ku social media nti bakansala ba Nuupu ab'e Lwaga Makindye ab'e Wakiso bagende wa Museveni ne basinkana Salimu Sale ne balya abamu ne bava ne bagera n'ebigambo ku kibiina ne bakijolonga bwe kiti naye kyasinze okwenneewuunya munnanga abaatuvuma nga bagenzi wa Salimu Sale ate bazze ne balaga interest ne bazzayo empapula zaabwe kambuza akakiiko ebyokulonda abantu bano bonna mubamanyi era bwe mbawa kaadi abantu bagenda tulowoozaako batya nze mbuuliza neighbor wange ono wano mutima gwange bwe mbawa kaadi abantu bagenda kulowooza batya era bagenda ku kifaananyi kye bagenda otusiriga kati kansooke mbasomere ku bagenda ab'e Makindye amawulire gaagano gaafuluma mu Bukedde Nuupu eyimiriza bakansala 8 muyinza okugamba omusajja ebintu byayogera tabiinaako bujulizi Nuupu eyimiriza bakansala bameka 8 ku bakansala 8 bano I'm very sure nti bonna bazizzaayo interest bano bonna bazizzaayo interest kati wano waliwo Dani Seguya ono yali omutwe omukulu mu kulidinga abantu b'e Makindye ogenda okusinkana Salimu Sale okusinkana Museveni oyo gwenta ddaawo kati yono wano
yoya one munyampi bwali yali nnyo nakkuta n'agejja n'atandika okunyampulukuka ono naye mufu akakiiko k'ebyokulonda ka national platform omukulu ono singa muwa kaadi nja kutegeera nti muli compromised kubanga already na information endaga nti abantu abatulyamu olukwe bajja ku kitebe ne beekulukuunyiza ku ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda era abalaba nga mutambula n'abantu bano Mr. President nkuwaabira kati ng'omwami ono atera nnyo okulabibwako n'amali ku katiko akasunsulamu abagenda okwesimba ono mumuwe kadi mujja kumpulira ono yeesimbye kansala LC3 Kibuye Parish 1 ono Seguya Daniel Munyampi ne mawuli baamukubamu taliiko kubuuza kuba agenda okulaba Salimu Sale ne Museveni Wema Kingi ono kati oyinza okugamba nti byange mbyogera kati ng'omusezi agula essiya ne kankusomera amannya nini namba zaabwe bonna be Makindye abagende kula Museveni njagala mumpulirize bulungi nnyo Naradda Sara Kansanga essimu ye 0706828468 mbasomere nini namba naye nini namba sigenda zisoma for security reasons naye kanzi balage konti nazo nzirina enamba zaabwe zezo ne nini namba zaabwe zonna mpozi mwanga mbatembera bulungi nnyo oba kati munaabiraba simanyi oba munaabiraba gemanya gaabwe ne nini namba ze baawandiise ziri ku identification zaabwe nga bagenze okulaba Salimu Sale ne Museveni ne bano bonna bazizzayo empapula z'okwesimbawo bano bonna wano kankabalagi wano bulungi mujja kategeera bonna bazizzayo empapula zaabwe obala bulungi nnyo amanya kanga bazooming eyagula studio naye waali yeewuunya studio ndako mulindeeko wano gago mugala bulungi nnyo gago amanya gaabwe gonna bonna abagenda okulaba Salimu Sale kati kambayitiremu mu bwangu mugategeere akakiiko k'ebyokulonda abantu bano mubateekeko amaaso bali abantu 19 kuliko Naradda Sara Kyaze Yusufu Naradda Sara wa Kansanga Kyaze Yusufu wa Bigalo Rwanga Deriki Salama Namugenyi Zaamu Kibuli Muzamiru Eriki Luwafu Kakonde Ibrahimu Kibuye 1 Sumaya Karimu wa Bigalo Mayombwe Steven Luwafu Nganda Elias Makindye 1 Namuri Harima Salama Kawesha Basi Kibuye Nakato Agatha Nsambya Seguya Dani Kibuye Mugaga Steven Kansanga Nampima Jaria Kibuye Naule Olivia Katwe B Bokenya Muhammadi Makindye 2 Kanabi Rashid Gaba Nsimbe Dennis Nsambya Estate kati ndoza mutegedde bulungi nnyo abantu abo kati akakiiko k'ebyokulonda bonna bano bazizza interest zaabwe bonna tubolenga mwawadde kadi mujja kutegeera tujja kutegeera nige mukolera na kye kikulu kye munoonya abo ne njagadde obategeeza nga obudde bukyali kati awo tuba tukoze eki tuba tuvuddewo mbategeezezza buli kimu mukitegedde kati njagala tugende ku nsonga endala ensonga endala yeeruwa in fact awo nvuddewo akakiiko k'ebyokulonda abakulembeze ekyo mukitegedde njagala Minister of Integrity oba ekyaliyo simanyi Minister of Integrity Uganda Communications Commission Uganda Joint Christian simanyi because bitya ekibiina ekigattamba Nadine Police nga nenna bugisi mufungize
information eva mu madiini g'abalokole ng'emisiridinga abantu mukwate abantu abo either mubatwale butabika oba mubajje mu kwogera ebintu bitakwatagana. Waliwo emboozi zitandise okutambula ku TV, ku radio, ku social media nga zimisiridinga abantu. Waliwo omukyala gwe bayita Aida mulokole agamba nti yafa n'agenda mu ggulu era n'asanga buli kimu mu ggulu gyekiri n'ayogera bitakwatagana. Oyo mukyala si mulamu. Abanyumirwa byayogera olw'ensonga mulina stress. Temulowolezaako ku baana bammwe muzadde na biki bawuliriza. Oyo mukyala mulalu. Omukyala psycho. Naye it has become a trend n'abantu abamu okutandika okujja okwerogoza ebintu byebimu. Kifuuse trend n'abantu batandise okwerogoza nti ebintu bituufu. Please, Uganda Communications Commission, Intersimanire Jasima bikoze bitya, Uganda Police, ne Ministry of Ethics and Integrity, mugende mukwata abantu abo ng'obudde bukyali. Oyo omukazi asaana tola butabika mulalu. Tubadde tuli awo nezireeta n'omusirikale ali mu uniform. Kati wengambidde nti this is a state-funded diversion. Nenga tebaagala kyogerako. Kuba omukazi oyo akifudde lunyenga ajja ayogera ebigambo ebyo nga mumukifudde comic naye alina message gy'asindika eri abantu. Kati waliwo omujaasi omu yazze n'akola the same statements. Kati muwulirize bulungi nnyo. Nga emizimu jinzita era bwe janzita negikutta n'ofiira ddala. Nafanga nkyali muto nali muto mu mwaka gumu kitundu awo bebi nafa era bangamba kuba sitegeera naye bangamba naye nkiraba paka kati tekivanga mu bulamu wange nga bwe nafaako nengenda bwe nafaako nengenda mbunagenda kati nga nsanga taata wange bagenze mu kuziika. Omwoyo gwasituka. Omwoyo gwange gwasituka ne gulaba nga bagenze okuziika. Kati nze nagoberera mbuna bagoberera nga bagenze eyo. Batutta omubiri gwo. Yali ali eri nga bali ku ntaana bwe bati ssaawa y'okuziika nga bali ku ntaana. Bunanengera nga ndi wala nze nkiraba paka kati nkuze. Mu nsi ey'omwoyo kiraba. Paka tekisangukanga mu bulamu bwange. Kati no problem. Emizimu gyamutta ng'akyali muto. Naye kati wali ayogera kyembagambye waliwo reverse psychology gwe bali mu kusomesa abantu. Omanyi mu system ya dictatorship they can create anything to confuse and to divide the people. Kati oba temuyina bongo temujja kitegeera. Agambye emizimu gyamutta nga wa myaka 2 n'afa. Kati musajja mukulu ali majiga UPDF ne ayogera mizimu gyamutta nga myaka 2 ne kati mulamu ayogera. Kati Butabika, what is your main job here? Butabika mutuyambo mulimu gwa muchi. Nkudira mawuli byayogera. Bine babazanya reverse psychology kati omwana omuto wawulira ebintu bino. Ng'aludde ku simu ya kitawa ku TV oba ku kintu kyonna. Wait a minute, bine ebintu bitufu kati balina doctrine gye basomesa abantu ya reverse psychology okubalowooza nti ebintu byogera bine ebintu bitufu. So, ngenda kutegeeza Uganda Police, Uganda Communications Commission, Ministry of Ethics and Integrity, Butabika Hospital mutuyambe mujje mukwata omusajja ono mukwata n'omukazi oli Aida. Bamesiridinga abantu. Ensonga ze mugamba nti okujjako nga mugakibwetere teyaliyo. Listen very carefully. Okujjako nga mugamba nti kibwetere teyaliyo, but when you say that kibwetere was there, nga yakozesanga same statement okubuzaabuza abantu okutwala bocha. Then you should arrest these people with immediate effect. Museveni mwagamba kibwetere yatta abantu. N'ekiwetera okutta abantu ateekwa okuba nga yaba brainwashinga
n'abateeka mu mbeera nga basobola kwerowooleza kati zino emboozi zitandise. Yes, njakitwalanga kind of it's a psychology and brainwashing okuleetera abantu okulowooza nti ebintu ebyogera biri applicable biri visible bisobola okubeerawo ekyo bayita reverse psychology nga bakuwoza obwongo. Kankuddiremu wano omukazi oyo mwamutegedde bigabya yayogera 2 yabizeemu mugulu lya amata simanyi eriye spare parts such nonsense. Oyo mukazi sayiko no omusirikale naye sayiko. Uliza damo ulize bulungi nnyo. Nga emizimu jinzita era bwe janzita negikutta n'ofiira ddala. Nafanga akyali muto nali muto mu mwaka gumu kitundu awo bebiri nafa era bangamba kuba sitegeera naye bangamba naye emizimu gyamutanga mwaka gumu n'ekitundu n'afa. Kati ali myaka banga 5 wafa olina omwaka gumu n'ekitundu kati boy oli myaka 5 ani gw'osiriwaza. Omwana w'omwaka gumu n'ekitundu aba tayogera era aba tategeera kati gw'ogamba otya wafa. Gundi Minister of Ethics and Integrity Uganda Christianism ebikoze bitya butabikawo spito mutuyambe ku bantu bano ngobudde bukyali waliwo ekintu kye bavuga kimutategeera awutuvudde. Ku Sunday nakola program yali open roof mwagira bulungi nnyo. Nakola program ku Sunday yali yabimuli special nga open roof mwagira bayamenyumira naye nabagamba nti omusajja gwe nayogerako mugaati gwa bata munyagwa nababulya gye bali bamuzaala ne mbagamba omusajja ono asana okukolako further investigations. Nabagamba nti 50% alimu oluntuntu naye mbanjagala nenkuwa additional information n'okakasa kiki nali nkugambako ku olwo. Nabagamba nti omwami ono amanyi olunyankole n'okusinga abanyankole. Mwali temumuwulirako nga alwogera kati kankweka eddakiika zigenda kubeera nga 2 zokka okakaseti wano tuba tugaba information tuba tulina information wulira bulungi nnyo. Bwe tuba tugaba information tukuba tukwerako ne reference n'otegera abantu bemudiringa nabo bebaani. Nayogera ku munyagwa nembawo information from A up to Z. Nene mbagamba ekyalo gye bamuzaala gye yakulira okujja mu Kampala bikibe nembaga omwami ono waddayogera Oluganda wabula alimu akeeri era n'olulimi lwe alyogerera ddala bulungi nnyo. Ambale temunnamutegeera kati wulira kikabize ngenda okuwa anga Uganda actually kangam ebirajero ninga amateka g'ebyokulonda by'ebyokutooraniza tegine kizibu ky'amaani munonga na naba office bearers akakiiko k'ebyokulonda ninga kukutooraniza electoral commission tibine kizibu ky'amaani. The chairman ni justice actually ali harurengo rukuba na chief justice weri hanga wachetegereza n'omuramuzi w'amaani munonga kandi omuntu otakarabya mamisho ba commissioners bona wajja no barabo mbona n'abantu betegereza kunka akakiiko k'ebyokulondesa ni ak'ebyokutooraniza mu Uganda kinde kizibu kimu interference from the NRM terikikiriza kuguma kali independent katina tinso yenda kworeka cyo kubanza ito kibina kitu shiraharo na kaharisti yabo shirho namba mwenda. Yes bakaba basheta Uganda Economic Party tuchindura tugira ngo economics kazayanga wenchi tachindura izina tachindura tukarwanira omuntu wa hansi twabwo twanteka umuninga tena tukatungukira hamwe ombya economy twachindura twachita common man's party kibarebera twasimbura basi kibarebera twasimbura train yasimbura umusindi gwanaka barugwe baja icyo turukushimanya imanya buri mu mutakachitaha imagine electoral commission omugambi wa right mpora mbagamba baganda manya ebikolobero byabwe n'ebikolwa mwe muwoza nsanga fe tujja bajja yompola omukomu awo tunjagadde kukujjuliza video gye bagamba ko ginakola ku Sunday atalaba video eyo ye video esembayo ku YouTube channel yange bane ku Facebook nkyagireseeyo ali mu t-shirt ya black tayo wetegeze video ebigiri mujja gitegeera bisigadde mujja bemanya kati
Buchanga National Advance Movement primaries zitandika. Ebadde byonna mbirabye okwekuba okwetema amasasi abantu okubba okuttibwa okukola buli ky'okuspendinga ssente buli kimu. Ne mbagamba nti Uganda yonna kati bwe tutuuse Abanyarwanda gitekinga over politically bali mu 60% politically. Ne mbagamba mwetegereze mu Buganda bonna aba NRM basinze okuba posta basinga obungi amannya balina ga Kiganda n'Abanyarwanda bibatekinze over politics mu Buganda. Abantu basinga obungi temwagala kiwulira kigambo kino nti Abanyarwanda batekinze over, naye nkibagamba kati waliwo kye mutamanyi. Anita Amongi umanyize ndiwo okukulabisa buli level nja kukulabisa. Mukimanyi nti wabaddewo olutalo wakati wa Anita Amongi ne mukyala Rebecca Alitwala Kadaga mbusoga eyo. Kati Anita Amongi ayagala kwefuula superstar mu politics wa Uganda. Anita Amongi ayagala kwefuula superstar mu politics wa Uganda. Abadde balabisa Kadaga n'abantu abalamu gye bakuya sobodo bakuba. Kati mumanyi kyakola. Under the system, wipe out all of Uganda in politics. Nemo NRM yakitandise. Wipe out of Uganda in politics. Nemo National Advance Movement. Oba National Advance Movement yakitandise atya. Anita Amongi essaazi no wetwogerera. Bali mu preliminaries ez'okulonda gye bayita National Executive Committee eya NRM. Naye era tayagala akakiiko ako kabeereko wadde Omuganda n'omu. Tayagala akakiiko ako kabeereko Omuganda n'omu. Mumanyi kyali mukola. Oluvannyuma lw'okwagala okukyankalanya Democratic Party alete Lume Bayiga, alete Sebamala, Mau n'abafera n'ababba, Mau yabba babbe bakwata kabaddiya. Mau yabakwata kabaddiya n'ababba yabanyaza kifuba n'ababba nadde mu DP. Kati n'ategeeza Lume Bayiga va mu DP ogende mu PPF. Lume nadduka mu DP najja mu PPF n'amusetinga mu PPF kati embalaga omuzannyo ne gutambula. Kati Anita Amongi yafandinga PPF yafandinga ADF n'obubiina bino obulabu n'obugenda okujja bufandinga. Kati kino kankitegeeze abantu bakitegeere. Bwe twali mu kulonda etteeka ly'emmwanyi omukyalo ono yagamba make sure the Baganda doesn't get the number. Mwakiwulira yagamba fuba okulaba ng'Abaganda tebafuna namba. Navaayo ne bawakana mbu teyabyogedde ng'obutambi gye buli. Ani atawuli Anita Amongi ng'ayogera ekigambo ekyo. Yagamba make sure the Baganda doesn't get numbers. Yakyogera ani ataliwo mbawadde second saa 3. Sibo yakyogera kati ulida ekiriwo essaawa zino. Anita Amongi akolagana akabinja ka Karangwa era yagenda oteeka mu ssente mbw'ayagala National Executive Committee eya NRM eya Buganda etwalibwe Karangwa. Mpuliriza bulungi. Anita Amongi ataddemu ssente ze zonna alina support akoze buli kimu mbu ayagala ekitundu akulya NRM mu Buganda alina kubeera Karangwa nga Munyarwanda. Kitegeeza Abaganda bonna basudde ebbali. Omanyi mbagamba ebintu bino nga mwewunza. Mbagamba ebintu bino nga mwewunza. Kati Anita Amongi aveerye Bukeddeya ate aleese Omunyarwanda w'e Kayunga mbu yagenda okukiikirira Buganda ku Central Executive Committee ya NRM era aleese Karangwa mbu bagenda kuba
Kasolo Haruna bamuteke bali balete munyagwa abbye ettaka lya Buganda asibye abaana ba Buganda obatulugunya obassa wansi bonna mu Safe House n'abala tebamanyiiko mayitire. Kankusomera message nga bweri. The Central Executive Committee of National Resistance Movement are in high gear. Among the positions to be filled is for the Vice Chairperson Central Region. Anita Amongi is flaunting Kalangwa, the renowned land grabber in Buganda, who's using fighting Buganda aspiring for the position. It is known that she made land transaction deal with Kalangwa, which is a beneficiary, and Kalangwa has been financing even some of the speaker's campaign. It is absurd that Anita Amongi hates Buganda and has continuously been fighting them not to get numbers. The scenario has happened in Busoga, might be seen happening in Buganda, where the population rejects her. People are questioning what NRM did to Buganda. Kati olira bulungi nnyo, kati yoyo Anita Amongi. Ne Buganda wennyini ali mu kulwandamu Abaganda balwanisa ataateekemu Abanyarwanda bateekinge over. Okujjako kyemanyi kiri biri ebintu ebi. Kalangwa mumanyi nti mutemu. Beegatta okutta Ffeffeka Kasirubogoyisiro mwajuulidde nga Nantaba ajoogera. Nabagambako nti gye bujjako mwanja omusayi mu NRM nga guyiika. Kalangwa bw'aneegatta n'Anita Amongi nga baagala ekifo ekyo mwandiwulira nga Kasolo mulambo. Ngera we yali mission y'okutta Kyagulanyi ng'oyo mukazi agirimu ne bampuuga. Kati it's going to happen mu NRM. Ompulira bulungi nnyo? Oliyadde kati ate katulumbuye wakyayingidde bya NRM byogerako. No. Kansoke nkuzzeo katuno. Politics aside, waliwo ekintu kye bazimba mu Buganda okuteekinga over Buganda ng'ekontrolinga b'Abanyarwanda. Kimutamanyi. Yes, Muganda monna ayinza okuba omubi tasobola kubeera mubi okusinga omuntu ow'eggwanga eddala. Muteesa monna ayinza okuba omubi ne tasobola kuba Muteesa, tasobola kubeera mubi kusinga Muteesa mu muntu wa ggwanga ddala. Oba mufuna bulungi nnyo? Omuntu w'eggwanga ayinza okuba nga mubi ne tasobola kuva mu 100% kwenkana muntu wa ggwanga ddala. Ompulira bulungi nnyo? Kati mukyala Anita Amongi byonna by'okola ebiraba. Kalangwa mu Buganda twamuzira kuba tumumanyi mutemu, muwambi, musi assa abaana ba National Platform, awambi abaana ba National Platform okosa n'ekyaliwe Kibuule, Henry Kibuule mutabani wa Museveni era naye ali eyo mukono naye bwe bagatta enkola zaabwe. Kuliko Kalangwa, Henry Kibuule mutabani wa Museveni. Kati naye weegasseeko muli abantu aba abasaanyizaawo Buganda gova eri Bukeddeya. Oyo Kibuule musajja munyalala mutali wa Museveni mussa abaana b'abantu. Kati n'Abaganda abadde basigadde mu system mwagala bajjawo. No problem mubajjeewo. Ekikutte obudde kijja buta. Ne Anita Amongi ndi wano okutegeeza Kalangwa finito mu Buganda tetumwagalako. It is none of my business, but we are talking about the regional politics and the political players. Ewa tebalina muntu influencing politics omu Bukeddeya kubanga gwe Jesus gwe Mary gwe buli kimu. Lwaki oteeka ennyindo zo mu byobufuzi by'ekitundu ekirala by'otazaalibwamu? Why do you get in other regions politics? Ani ayigende wa Bukeddeya nateeka ennyindo zo? Ronald Kibuule ne bwe namuyita Henry. Ronald Kibuule yatta abaana b'abandi emukono. Ne babasalaasala, ne babateeka mu Safe House, ne babatta ne Kalanga ng'akola omulimu gwe gumu. Kati kwegasseko Anita Amongi. Yes, NRM mbi n'abagirimu babi. Naye kunyonjera nti omuntu nga si wa ggwanga lyo tasobola kumatalinga nnyo
naddala kati mu politics kwe tugendamu fe tubalinze mu generation n'ebintu by'okuddira abaganda mbajje buli wamu kankwongerezeko na kino oyinza okuza nti byenjogera mbyogera bw'omu ono mugenzi yabyogera dda sinze ndamusabira Ssaabasajja Kabaka ne Buganda mugisabira omwana agitemye yetemye Mayiga atwala Buganda mu lufula asigaliza mu lukoni. Let me tell you, Abaganda bagamba nti omugenyi yamanya envunza erimu omugenyi erimu omuto erabibwa omugenyi kubanga bajja edda bwewazaalanga omukazi bweyazaalanga abaana omwana nga bannyoko basindikayo nti mukagundi ono namwagalako nga bajja bakebera enjala zaabwe naki kakati what happens ennaku zino abakazi bagezi bajja bamusibye ekyokubiri omuganda akuga nti bw'oba oyagala okulaba omwana ng'akula oba takola stunted kid olabira ku banne nga musabira Ssaabasajja Kabaka bumuyise ebivulu byammwe. I've been examining this government for the first time in Museveni's government. Temuyina Muganda n'omu ku bifo by'amaanyi. Temuyinayo. Olwo kitegeeza ki mwami Tamale? Buganda is completely irrelevant mu kibalo. Anti yansonga basobola okubaako omusajja agitemye asigaliza mu lukoni kati alamuza Buganda anoonya mu lukoni. Kitasobola kugamba nti mapebba anti kankubuulire bw'obanga wali mukyala muganze ewaka n'oyenda n'ogenda ate omusajja ono akyaba balamu. This is where Mayiga has put us. This is where Mayiga has put Buganda. nawe oyinamu obulungi Ye muli wa ssente oyinamu obulungi kati as a result president si Muganda vice president Muteso speaker Muteso chief justice Muchi kati mu pillars za state zonna temuliimu wabula Mayiga wabatuusizza mulambula cemetery Malaalo bijja former vice president Sekandi former vice president of Kenya, former vice president, former prime minister, Musoke Mayiga. kulimba former Mayiga. These are the results of Mayiga. kino kyo kimuteekako nga yasanga tubirina nzidi akwekingo sabiki bonna baatulekanga bwetuli tubale bakatikkira babaddewo ye Buganda yagitwala mu bbuca agitema bwagitema omwana bwatema Buganda agitema Tamale oyo mugenzi kambongerezeeko ku Sunday bwe nakola program ye nakola Sunday special ey'Emmengo nabaga mudde mugira batalaba program oyo bagirwanyisa nnyo ku Facebook najiddamu mirundi ena ku Facebook najiddamu mirundi ena ku YouTube bagiwaabira video ku Facebook nentuuko kigideletingayo ku Facebook ku YouTube nendio kanjizaayo after nga mazo gidelete okweditinga bibadde tebagala bibeeremu kuba nayogera information nyingi ebigo byenayogera ku Sunday omugenzi ono byayogedde nkuwa reference video ku Sunday najiddamu n'abagiriko najiddamu emirundi egi nga bagijjako eddoboozi ku Sunday najiddamu emirundi egi nga bagijjako eddoboozi bwe nagiteeka ku YouTube bagiwaabira okuva lwe nagiteekako mpaka enkeera nze ngenda okuzuuka nga bagifulaginze ogenda ogino nga bagiwaabidde abantu ng'ebikumi nga bagiwaabidde olwa information eyalimu ate agirabadde olaba video eyo ku YouTube kwerindi mu t-shirt enzirugavu ne ku Facebook ndowooza ekyaliyo naye susu nayo bagenda gifulaginga ku Facebook ekikulu kiri luddawa nabagamba ku Sunday nti Mayiga already Buganda yagihandolinzo over to Museveni era kati nga abakungu ba Buganda bonna bali ku payroll ya state omuli ye kennyini nga ina ne security omuli ba minister bawadde emmotoka empya n'abaga emmotoka ezo baziyita kaweesa pajero emmotoka ezo baziwadde buli minister w'Emmengo nembagamba bamasaza bafunye ssente omusaala babongeza omusaala abama magombole babongeza omusaala n'abakungu bonna bay'Emmengo kati balina
fuel cards eza State House jibanya mafuta motoka za State House ezagambye jizunya mafuta n'abakungu b'emmengo gibakolo ki jibanywa mafuta kati bwe nakibagambye ekigambo ekyo naye kibalambula bulungi ne mukitegeera kati okulya n'okukomba essowaani kulwana omanyi nti omusajja oyo atandise otuuza enkuŋŋaana buli ssaza ng'agamba nti omuntu yenna atawa wa kabaka kitiibwa na kabaka kitiibwa tebageza ne bamunoonyeza akaluwadde omukomera akaluwadde omulonda wabula bw'afundikira abagamba mukimanye ffenna ano tuliwo ku lwa Museveni n'ababuuza bakatikkiro abaaliko bonna baali be baloobingiddeko nga bwe mbaloobingidde mbwadde sekendi 3 mwerowooze ku byenjogedde mala okunya kutuuze awunzika abagamba nti mwenna buli kimu kye muyina emmotoka muyina ssente muyina emisala muyina security katikkiro oba Buganda lye baloobingidde okuggyako nze kati mugoberere kye mbagamba era tukuume kuba buli omu alina n'ekintu kyafuna emmengo bu gavumenti bwevaako mugenda kuba nga mukisesema bw'ati watambuza enjiri ng'akuba muzzukulu wa Buganda bati Kyagulanyi Ssentamu bonna abaali boogera ensonga zonna ensonga za Buganda n'eza Uganda ku TV ne radio ya Buganda yabagobako muza mutegedde ono mugenzi kyakugamba kye nakugambye ku Sande kati yo kye bakola batambula gombola ku gombola saza ku saza meeting zikubibwa nga drive yawe mbu tebageze ne bawo omuntu atakola ki atawa Bwakabaka kitiibwa era ata supporting kabaka bagambani kubanga ye atambula ne bakyayibe Mayiga bampuuga era ndowooza njagala weetegereze wasomyeko mawulire nga Mpuuga agamba mbu tebagenda kusooka kukola preliminary zaabwe nga tebannalina national platform ng'emaliriza lwaki temwabiseme mu mawulire nga ADF ne PDF ne PPF daga lyenziku kiri ekyabalukwago bagamba tebagenda kukola preliminary zaabwe mpaka nga Nupe maze zaayo lwaki bino kambi kubulira ejabira bako Salimu Sale Anita Amongi ne Mpuuga bafandinga almost abadde tebamanyikiddwa mu national platform okujja okuteekayo okusaba kwabwe bavuganye nyongera okujjukiza bwe nali ntandika okuba Mpuuga nabagamba nti yali atutte ba MP baffe baali 35 byatunda mu NRM ba MP abo mulowooza bali ludda where are they endagaano yabwe yavaawo endagaano yabwe yavaawo endagaano ye babawera ssente bakole G20 yavaawo nkubuuza nabagenze ndi buludoza ndi majegere wooti okuyingira nze wenyingira 35 bonna abagenda n'Empuuga olwokuba tobalabayo no mu ADF ne mu PPF tobalabayo nga bazze empapula abamu golozi bwe baba makali bagenda kudda luddawa oba bagenda okujja independent bagenda kubanga bano bateze butezi bwe bati balinze kyovula Mpuuga yawandise mawulire nti balinda ki balinda nze nakuba G20 remind you lwaki nkuba G20 nakuba G20 nga nsinzira ku history wa Mpuuga gyakola obubiina biranga bateekawo obubiina biina G7 simanyi G18 kati najja waffe nateekawo neŋŋamba ogunywanga n'ogufujja G20 gitwale wa nnyoko
nze nakuba ne G20 mwenanga mugiti abananga ateri mabibitibwa bananga tebakola simanyi biringa neegi nabagambe yo G20 mugende mugigambe bana mugende mugigambe banyamwe neegi kuba ne njagala no muntu apote chaule kigambo G20 waliwo mpandika ngati kigambo G20 amazibanga achule where are they abali mu bamanyi ani yabatandikawo ani akyawulira G20 ani akyawulira G20 teri asobola kumanya waweeri kubanga nagikuba nengisaanyaawo egyo gy'emirimu gyange egyo nze bala okukola emirimu gye nga nzira ebbali abavumanga batunya bwe bati the end of the day nga bivuga nga bituufu nga basirika tebanyega kubanga baali babafandi nga bavume lumbi babakole kye baagala nensirika nga no problem nzonzera okuvuma nenze nenkozege munne we bali nnyo obadde olina ebivume bipyo ebirala bivuma nti nedda sibirina ng'osirika bulungi nnyo kubanza okuvuma ako simawulira oli waddemba okunvuma era nja kwebaza so kati that is me nwana entalo ze mutasobola kulwana n'ezimu nzeewola n'enzikuba mpaka kuwulira bubi kati mbategeezezza bulungi mpuuga kyalinda nekibategese balina ba independent balina n'abalala be balinza obulinzi bajje eno batandika okukola era mbagaba ba comrade mutandika okubeera focused wetulaga mu gw'omunaana waliwo ekigambo ogugambo n'agagambo n'ebigambo comrade yenna alina essimu buli wankyukakyuka akugamba mwetegeke ekijja mu gw'omunaana waliwo obugambo ebigambo agagambo n'ebigambo parapase wolokoso bulakameiro propaganda bijja muyina okubeera sitede kati muve muzina entalo za gundi yawunya gundi yawunya waliwo entalo ezijja era ne Museveni ne Salimu Serena Ntamongi balinzaawo kati mufu ky'okwetereza mukyajinga amasimu musevinga data mukole buli kimu muli mu ntalo no waliwo entalo ezirina okukuuma ekibiina nga kiri ku ssemulevo nga kiteredde nze mpakula entalo ne mulumbe mu kufiirwa mu kuziika ku mbaga buli wamu ntinkulirawo entalo bwe mba nina kyengenda okusevinga n'entalo nzeewola ate nenzifundikira kati bakomredi mwenna mbasaba musooke amaanyi gammwe gakuŋŋaanye wetulaga mukole ekintu kimu mukubiriza abantu okusonda ssente za kampeyini era njagalako baza mwenna abaana b'amasomero abakola mu butale abavuga booda bajjajjaffe bataata baganda baffe mwenna abasonda essente mwe bali nnyo mubalire ddala okusingira njagalako baza abaana abasomero abato abajja wabula nga njagala kufundikira akatundu mbaako ngenda kusaba Mr. President General Secretary babbuloga abali ku kitebe mbeegayiridde temuddamu okukwata video yonna mu nnaku zino ezitali official nti basonda omuntu ali ku kitebe alese ssente video zitunyumiro ziraba but security wise mu bantu amu si kirungi ngenda kusaba Mr. President kunako utali official nti lwamali kutadde press conference abantu basonze ssente mu zino weekly days za bulijjo mutugambire ku ba bloggers abali ku kitebe oba ne bannamawulire please tebaddamu okukwata mu video nti gundi alese ssente biki please no olw'ebyokwenda by'abantu abo na buli kimu ngenda basaba mbi mulekerawo okukwata video ezo zita ez'abantu abalese ssente abasonze ssente era naawe ali mu kittavu kyaffe ali ali ku kitebe kya national platform omuntu yenna aleeta kamera ogiteeka ku kayumba ako ng'agamba nti alikodinga omuntu please mugobe
omukyala ali kayumba ako n'abakali mpulizi temukkiriza muntu yena kuddamu okukwata kamera ng'abantu bazze mu normal days ezitali official. Please abantu beetaga privacy. Abantu bangi batidde okujja okuleeta ssente bagamba bajja balabisa biki baagala privacy. Please tubasaba. Baganda baffe mwena ba blogger bali ku kitebe baddamawulire, please muggyeko kamera zammwe temulikodinga bantu. Temulikodinga abantu kyayagala ssente mpaka kuwulira bubi. Naye abantu abamu bati okujja ku kitebe mugenda bateeka mu kamera babalabe. So please banne mbasaba omukyala ali mu counter abantu bonna balita ssente baagala kamera okujjako on official day. Banda byobufuzi it is okay. Nebyo abantu ababulijjo bambi tebaagala bateeka mu kamera tebaagala. So Mr. President, Secretary General, abakola ku kitebe timu yo kitebe mwonna mawulire yenna please mwewumuzeeko muleke teeka kamera mu bantu abo. Abantu bangi baagala kuleeta ssente naye batya abantu waliwo abaana abakwata video abakwata kamera. So message njisizaawo yo najjo mugitegere bulungi nnyo. Nsaba busabe mbisiragidde gwe kinyiiziza onoosonyiwa naye nga nkisabye busabi mwenna bannamawulire ba ku kitebe please muleke abantu peacefully bajje baleete ssente zaabwe baagala mirembe eri abatidde okujula okuba nti buli ekikolebwawo mukikola ne mukitya ku social media. Yesu tukyagala nnyo okulaga abantu essere zisondebwa naye ekisinga obukulu ensonga zibe wansi mpolampola. Mukitegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. Kati nsookere waani wano nsookere waani katugende ewa mukulu Nobert Mao. Mukulu Nobert Mao, how are you doing? Amasannyalaze ogawulira ate tunateekako geekiira amasannyalaze agakuba gasola ageekiira tetundagate ageekiira gajja president amaze okwewandiisa kati tukubisa gasola ageekiira gajja kujja president amaze okwewandiisa kati kuligo gasola naye agasola ogawulira kansoke nkuze mabega gwe kennyini watugamba nti Kyagulanyi is not a politician and you don't trust him, you can't allow him to be in any big office on the national level. And even you can't allow people power on the Kyagulanyi Center to represent the DP and other political parties as a presidential candidate because he doesn't have a center number. Hope you understand that statement. No gamba abagenda genda n'omuyaga kuba muyaga guze kutwala ebintu ne gujja kumala kukola ekigo no gamba nti abamu bammome no tuyite mmome n'ovuma nga tusirika gwe n'ogenda ne weetunda ewa Museveni atali mmome ne weetunda bulungi nnyo n'otuula ne bakuba empeta n'otuula kati ekizibu kyolina kiri bwe kiti nyongera kugamba iPod it's not a political party. iPod it is a group of people who can sit and discuss national matters, but not with Museveni. And the iPod is Museveni's project. So we know. Nope can't entertain to join Museveni's project. Get that right. Nope can't entertain to join Museveni's project. Because you yourself, you're Museveni's project. So, you are not supposed to talk about opposition because you sold your soul to the enemy of the nation. Toteekeddwa kwogera ku nsonga zonna zikwata kujja ku Museveni kubanga okolera Museveni. Kubanga gwe watunda omwoyo geri Museveni kati nupu tesobola kujja mu iPod tekisoboka. Kati okumanya musajja gwe wanaaba ensonyi. Era ng'ensonga zo weefaananyirizaako ne basajja basedduvutto afunisa malaayo olubuto kubanga akaduuka aba akagadde munnanga ate aba agenda kujjawo ensimbi. Kati mufunze Nobert Mao oli musajja mubi nnyo oli ng'enjala eruma ekiro nga tolina gaasi tolina masannyalaze tolina maanda. Mufunze oli w'amawano ng'afunisa malaayo olubuto kuba akaduuka oba okagadde. Oli mu NRM oli minisita. Ekibiina kya DP wakitunda. Oli mu iPod. Ate otegeeza opposition bajoininge iPod project ya Museveni otuyise basiru ekyo tukimaze.
gwe kenyini wa drafting etteeka owa position ogamba nti oli wa position wa drafting etteeka n'oliwo mukyala aveeyo mu saidi z'ebugisu najja n'alitebolinga mu parliament nga linyigiriza national platform, particularly national platform. Etteeka ne muliyisa n'osanyuka nnyo gwe kennyini. Tuli ffenna nti ye. Era n'owandiikira Simon Byabashajja n'omugamba tageza n'akwata ssente n'aziwa ekibiina kya national platform era kubanga tekiri mu iPod. Simon Byabashajja najja natugamba nti ajja kuwa ekibiina kyonna ekinaaba ajja kuwa ekibiina kyonna ssente ekiri mu ekiri mu iPod. Ffe ne tugamba no problem katusonde ssente zaffe tuzisonda bulungi nnyo. Awulira bulungi nnyo nti naye ng'etteeka lirimu soma nti omuntu yenna ogenda ofuna ssente oba okweta mu iPod alina okuba nga alina abaka mu paliamenti. Era ffe tugaa tetujja kgendayo ntusirika. Mpulira bulungi nnyo. Kati olw'okuba mukama akutadde kipireesa, mukama akutadde kipireesa, Nyando Sofia agamba kasajja nga kaganye tukatadde ku pureesa kaganye. Kaganye tekagenda funa nsimbi kaganye. Ate tuli ku pureesa tugenze tutya. Kati maki tuba tukola nti ye. Mayi Museveni mugezi. Naddala eri abasiru, Museveni mugezi mbasiru. Kati yakimanya nti mawugwe yakumala oli musiru. Yazemu n'akusindika go abaga etteeka n'oliwo oli omukazi ava mu bugisu yali tebolinga liyita. N'ojja n'owandiika ebbaluwa n'ogiwa Electoral Commission ng'stopping and for getting money mbwina genda mu iPod. Nupunika tegenda mu iPod. Kati Museveni mugezi mbasiru banne baakulembera. Najja n'akugamba if it is possible go and kneel to the leadership of the national platform which is led by Robert Kyagulanyi Ssentamu. You beg them to come and join you. Gwe bw'oba olaba ekibiina kya national platform wagamba muyaga ate osobola okugenda naye kansooke nkubuuze. Kuva ddi mu politics ng'omuntu afukamirira omuntu? Mbale ngamba you just make your policies and ideologies. Mu politics temuli mu kufukamirira muntu. Njala kubuuza mu constitution eki mu kawaayiro ki nga mufukamire bakusindika wegairi omuntu ajja joininga ekintu ekituufu. Nje kawaida ko tekali ne kati njala kubuuza. Gwe nsi kintu kyemanyi kirala nnyo. Wentegerera nti oyidde ne Museveni ayidde we wano wali fone ne mumpulirize nnyo. Wano wengenda okukiga kyengenda okwogera kiyinza oku abantu amukifunula njagala nkyogere. Ne aba muggale w'amatu. Muggale w'amatu. Mbugaye Museveni mugezi mbasiru nga bamawu. Kati fedda abasajja bali kuno saagala muleme comment nga temusiisa comment mutambuze comment. Mukimanyi bulungi nnyo abasajja twekyanga tuli mu public tukuba embeeku. Ne waliwo akaseera okatuuka ng'oli mu kisenge ne mukazi wo wagaye nti teri kombya teri kuwujja kiwujjolo. Omanyi nti osobola ofukamira mu kisenge n'omugamba lwaki dakiika 10 bwe ziti n'ofukamira n'oyogera bingi naggaleeta n'ekyapa n'okisayininga n'omwana essente ziri ku akawunti ng'oli mu kisenge muli abantu babiri. Kati Museveni nupu wetusiza Museveni ne mmawo okujja otandika okufukamira. Buli musajja ali kuno towakana. Mubeera mu bisenge ne bakazi bammwe nga beekyanze n'ofukamira bambi ate kati bambi olwala onyamba munnange gw'owasa omukazi wo nga kiki ekikutta. Ekikutta kyekyo ekitta mmawo ne Museveni olwali mugenda kufukamirira nupu. Abasajja kuno ku mulite mwebuzabuza nga bafuka banaaba mubeera mu bisenge ekiro nga mufukamidde mukuwanise n'emikono waggulu maama bambi ntaasa. Just we kale nsonyiwa kiki obadde ogamba obadde oteesa ki oyagala kamotoka oyagala poloti obadde oyagala ssente ng'ofukamidde weetonze naye ng'ekikutta kyaki dakiika 10 ku 15 kati mmawu ne Museveni kyebaliko ate kati nze njogera ebitaliiwo nsooke kaluwa
Soke kano soke. Kansoke kano. Atugatandikire wona lino. Minister ow'ensonga ez'amateeka era nga ye president w'ekibiina ki Democratic Party DP Norbert Mao atubulidde nti agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ekibiina ki NUP kyegatta ku mukago ogwa iPod ogutaba ebibiina by'obufuzi byonna mu ggwanga. Mao agamba nti ebibiina 5 byakkiriza okwegatta ku mukago guno wansi w'etteeka erikyali eppya kyokka ekikyamulumya emmeeme okulaba nga NUP bakyagaanira ddala okwegatta ku mugendo guno ogwa iPod. Ono agambye nti ekibatwala mu iPod si kyakugabana nsimbi ezigenda eri ebibiina by'obufuzi wabula kukakasa nti mu ggwanga mubaamu emirembe nga bannabyabufuzi bayita mu kuteesa. Omusasi waffe Kabitwe mu bujjuvu. Okuva ddala ekibiina ki NUP lwe kyaggulwawo kakati emyaka 15 miramba kyagaanira ddala okwegatta ku mukago gwa Interparty Organization for Dialogue oba iPod nga kigamba nti empawo kalungi kagulimu kubanga ne bwe bateesa ekibiina ekiri mu buyinza kisigala kibatuusaako obulabe naddala okukwata abakiwagira. Mukyatumalirwa ng'ekyali kigendereddwa mu kugolola Banettumba ebuvuddeko Paalamenti yayisa ennongoosa mu tteeka the Political Parties and Organizations Act ne kifuuka kya buwaze eri buli kibiina kya byabufuzi okwegatta ku mukago guno ng'ekisiziggiza tekirina kuganyulwa mu nsimbi za buli mwaka eziweebwa ebibiina ebirina ababaka mu Paalamenti bisobole okweyimirizaawo. Okukakasa nga kino kiteekebwa mu nkola, minisita akola ku nsonga z'amateeka Norbert Mao yakola obutono ku kugobbalwa gye buvuddeko n'aguweereza eri akakiiko k'ebyokulonda ng'akalagira obutagabira ebibiina by'obufuzi byonna nsimbi za iPod okutuusa nga bakkanyiza ku nkolagana empya wansi w'etteeka eryakayisibwa. Kati olunaku olwaleero Norbert Mao era nga yakulira ekibiina ki Democratic Party atugambye nti okuva ennongoosa bwe zaakolebwa mu tteeka lino erirungamu ebibiina by'ebyobufuzi ebibiina 5 byakateeka omukono ku nkolagana eno empya nga nakyo kyali ku ndeebolebo y'okuteeka omukono ku nteekateeka eno kyekya FDC. I think those are the 5 that have signed the new MOU. So I've got a letter from FDC saying the party president is willing to sign. Mao agamba nti newankubadde baliko batuuse mu nteekateeka eno ekimusuuza ng'akukunadde nga lumwande mu kikata kyekya NUP ekyefudde n'ampoyita zibi n'egaana okuteeka kitiibwa mu mukago guno. Ekimusuuza ng'akoze eki? Mbagambye ntya wali ekimusuuza ng'akoze eki ng'akukunadde nga lumonde mu kikata. Wabasajja mbagambye temutemya. Ekimusuuza ng'akoze eki ng'akukunadde mu lumonde akukunadde nga lumonde mu kikata kyekyaki? Abasajja temukomenti nga musirike kankaddemu wano. Mawe ekimusuuza ng'akukunadde nga lumonde mu kikata. I think those are the 5 that have signed the new MOU. So I've got a letter from FDC saying the party president is willing to sign. Mao agamba nti newankubadde baliko batuuse mu nteekateeka eno ekimusuuza ng'akukunadde nga lumwande mu kikata kyekya NUP ekyefudde n'ampoyita zibi n'egaana okuteeka kitiibwa mu mukago guno wadde okuwuliza abagukulira kye bagamba. We expect that NUP, this is not really about President Museveni. It's about Uganda. I don't know why people want to complicate something so much. Mao agamba ne bwe kiba nga kyetagisa kweyambula bitiibwa afuuke ng'owa wansi agenda kugenda ku kitebe kya NUP agumbaawo okutuusa nga bakikulira bamuwadde okutu ku kyokwogera ku iPod. I'm ready to go to Kavule and kneel and beg and say, please, you represent an important constituency in Uganda. It doesn't matter whether you are saying what, but you are part of our body. Olwo Mao ali mu kisenge obudde buzibye bwana bwe basema wali mu kisenge agamba mati oyagala kyapa oyagala kamotoka sente ziri kwa akawunti kiki. Abasajja basudde abagamba mukazi wa bbeyo okuva lwasona ebbere okutuuka lwafa kati Mao ali mu kisenge ali muno mukazi we amugamba mati lwaki munange ofukamire ojja kiwulira. Akawala kanupu kawala kalungi kacyaliko embeerera buli muntu akalaba naye keewulirira ku kyalo. Abasigadde bonna bannabbi gye bali ku kyalo ne bayitawo n'amakudde teri anyega naye kanupu bwe kayitawo n'olyoka owulira traffic jam n'owulira boda bwe zeetomera n'owulira buli omu ateeka ebintu ayagala kulaba kawala kanupu. Kati Mao kye kimutawanya akawala kanupu kafuuse akawala ku kyalo. Kuliko abakazi bangi nnyo
Nyakawala Kanopu kafuuse obuzibu. Ne bwe kiba kisana kwegayirira bambi ajja kugenda akagayirire senior politician awootuuse. Naye ate senior politician bino ebigambo mbadde ngamba nti gwa byogera. Biruwa. Senior politician. Bino si gwa byogera kablaza. Bino. Waliwo bamemba bafe abeewunze abaagala okugenda n'embuyaga naye twagala kubalabula nga olaba embuyaga ereeta weevu mu nnyanja ekyennyanja ekisiru kisobola okulooza nti ennyanja ligese kyo ne kigoberera ne kigenda mpaka ku biiki oluvannyuma amazzi ne gaddayo kyo ne kifiira ku biiki ebyo ebyennyanja abaganda bye bayita emmome tulina emmome mu Democratic Party era tugenda kubeera n'emmome nnyingi ezigenda okufiira mu biiki embwa yesobola okuwuuba omukira naye wabula omukira gw'embwa teguwuuba embwa. A few moments later. We expect that NUP. This is not really about President Museveni. This is about Uganda. I don't know why people want to complicate something so much. Olimbe byapo ojja bikyusa ate nokkombya. Ojja sasula school fees ate nokkombya. N'akamotoka ojja kagula nokkombya. Ate office mujja gituwa, entebe enkulu mujja gituwa nokkombya. Time is over. Mulimu overstay. Akawala Kanopu okalaba kazibu nnyo. Kakulira mu nfuufu zone. Akawala Kanopu kazibu nnyo kakulira mu nfuufu zone kazibu. Ojja kiwulira. Kati bye tubagamba nti buli kimu kiwoobodde kijja tuukawo w'okyagalira. Bakoze buli kimu kyonna ekinyigiriza Nuupu. Wabula Nuupu esigaddeyo. Kati kyembagamba comrade lwaki mulwana bannabyabufuzi mufokasinge ku pulezidenti eri eddiiru. Sure deal gye tulina ye pulezidenti bano abasigadde bonna nswa za ku kkubo bigazamba. Nswa za bigazamba mufokasinge ku pulezidenti ye sure deal. Mbagambye gavumenti ebeera n'emirimu miliyoni 3 plus. Oyinza okuulwa muwadde okukufuula asikaali ku sikugundi. Ku prison ekitire emirimu gya gifuna. Focus eri waggulu. Bino bisigadde bina bala wansi mukitegedde bulungi. Kati mukulu mawu njala kutegeeza ne bakyaliwo bonna. Nuupu tegenda kwegatta mu bintu bye bya bufere. Ate oba osuubira togenda kunyola Robert Kyagulanyi tojja mufuna. Okujjako oyinza omusanga mu kuziika n'omukwata mu ngalo awo you can meet him. But talking about politics and the ideologies of iPod. Era kansoke mbagambe ekigambo kino mwenna bannayuganda. Bulijjo mbalaba ba analysti, ba bloggers, ba YouTubers. Nga boogera ekigambo the top 3 mu Uganda. Mbalaba nnyo ba YouTubers, ba bloggers, ba analyst ku TV nga boogera ekigambo top 3 naye nga tebamanyi makulu gaakyo. Era nga baga top 3 boogera Chameleone, Bebe Cool, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine. Naye tebasobola kuwulira kinyusi. Ani katolo ka malego mu kiba mu kitegeere. Waliwo kye tuyita quality ne quantity. Quantity bwe bungi bw'ebintu. Wabula quality bwe bulungi bw'ekintu ekyo mu butono bwakyo. Ekintu kiyinza okuba nga kitono naye nga kirungi nnyo. Oli naaba nga alina ebintu bingi nnyo naye nga tebirina mugaso. Among the top 3s, Robert Kyagulanyi Ssentamu is quality. Why? Buli kintu kyonna kye yayimbako kyali kikwata ku muntu wa wansi.
bwamalo kiyimbako nga basindikira message bannabya bufuzi mu kifo ky'okufunamu point babuulirira abantu baagaana n'alyoka asitukayo nga ye ajja atuukirize bye yayimba njagala ombuulire ku the remaining 2 ani avudde n'atuukiriza bye yayimba discussion closed muli ba analyst mbera muli ba YouTubers topic closed smell top feed topic closed nkubuda ekigambo kye bayita quantity ne quality olwa topic ya mwenjigano basime ba radio analyst sime music analyst sime ba YouTuber topic ya mwenjigadde olwaleero temuddamu kuteeka kintu kyonna kye bayita Kyagulanyi Center mu Bobi Wine mu discussion zammwe z'aba top feed Chiayimba from day one it's exactly chali mukolo lwaleero atadde ensi ku bunkenke njagala ombude the remaining 2 bayimba bitadde mu nkola are they still top eyo topic ne discussion njigadde oli yayimba bayida tuyita nabo ye Yuda Nambe Yaiba bayida yerida nambemu. Naimba koli naimba kokodiosis yenyini kokodiosis. Bwakwata microphone yokwogera kokodiosis yenyini yali mbwongo. Ete kyali topic of discussion. Njiko kuludinzo lwaleero. Temuddamu kunya musema you are discussing top 3 mbabuli the difference between those 3 people. The one is extraordinary. Ekibuzo nkigaddewo answer njiba wadde. Awo tuvuddewo siriwaawo. Kati omwami ono mumumanyi kanda oba mumumanyi muwandika amanya mumumanyi oyo muwandika amanya bambi yani oyo ani oyo ani oyo muwandika amanya bamubadde wano muwandika awo wembabazi amumanyi Beni amumanyi muwandika amanya nalaka abasala bamumanyi Nabukeera Brenda amumanyi Jagala ofe amumanyi muwandika amanya nzowenga byamumanyi oyo gwe bayita Pastor Joseph Serwadda Tunyo Mix extraordinary oyo bayita Serwadda Pro Max umutegedde oyo Serwadda Pastor Joseph Serwadda Pro Max extra oyo Pastor Serwadda Segwadda n'otunyo twotu oye Pastor Serwadda Kabano super kati Pastor Serwadda tuze tumwogera kebisere bisinga obingi nabagamba Pastor Serwadda musajja munyarwanda taliko kubuuza muntu aveyo saidize nabutongwa kalungu eyo gibamjiya siba kitabe gye basenga kasaidize nabutongwa eyo kalungu eyo gye ba family gye yatuukira bakitabe gye yatuukira Serwadda najja n'asaasana n'ayingira mu Buganda Museveni bantu byateko kusekateka mu security y'okubega nakatira kyakikola kati Pastor wabula balina message ba drivinga etya
mu system ya message badivinga bagezaako nnyo kuba obuwangwa n'ennono bwa Buganda. Bagezaako kuba obuwangwa n'ennono bwa Buganda naddala mu nteekateeka y'abaana, enkuza y'amaka n'okubeezaawo ebika bya Buganda mu ngeri enneesimbu. Omwami ono esisitimu gy'ali mu kkuba yenga ye. Temwawuliddeko pasita yagambye nti Owengabi osobola okuwasa Owengabi y'ono n'ekyasookera wa Bujingo, era bonna oli Bujingo y'ono. Kyasookera Bujingo ntukimukubisa, kati Serwadda yakizeemu nti Owengabi osobola okuwasa Owengabi. Tekina ekiwandiikibwa mu Bayibuli, wabula yali yatandika dda sisitimu eno ey'okkuba enkuza n'enteekateeka y'abaana mu Buganda n'ebika n'obuwangwa n'ennono engeri gye bitandikamu okutambula ng'agikuba abantu nga tebamanyi. Kati kankuddizeyo olyoka otegeere wano olyoka otegeere yatandika bw'ati. Lwaki mutugamba okukola emikolo 3 mu mbaga emu? Omuwala mulabye anjagala nange mwagala, ate ne tukyala waani wasenga senga ate yeki mu bino ebintu kyeki? Kubanga consent okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba mwami na mukyala. Kati ate senga naye afuuse ensonga mu Buganda, kati yafuuka nsonga. Oyo naggwa mugati ate kakati kwanjula. Tukwata mpola. Pastor Segwadda, amanya goyina gejjeeko weetuma amanya ga kita amatuufu Omunyarwanda tutegeere wano. Buli nsi erina obulombolombo n'ennono. Mmwe mugenda mwogera mu nkubo nti obusajja Obuganda bugezi nnyo butusinga buli kimu, era bwateekateeka enkola yaabwo ey'obuwangwa n'ennono. Ekitwawukanye entegeera n'endowooza kubanga twawula. Tetuwasaŋŋana be tuzaalamu, tetuwasaŋŋana oba tetwewasaamu, kyekitufuula ab'enjawulo. Ompulira bulungi Serwadda, tetugatta musaayi. Kati mukulu Pastor Serwadda, mu Buganda obwaffe mbulombolombo n'ennono, omuko oba boyfriend w'omukyala tasobola kusanga sezaala mu bunyumira mboza mukwano na muwala we. N'omu atasobola kusanga sezaala taata wa bbaawe n'amunyumira abatusinkana boogera emboozi za famire no. Era n'omulenzi tasobola kusinkana nazaala we anyumya emboozi za laavu. Lwaki? Tulina obuko. Senga y'entabiro. Era senga ya malayika, senga ya kamala nsonga. Ensonga ezikwatagana ku baana bano okufumbirigana zitandikira wa senga. Era senga ye katumwa. Do you copy that gwe Munyarwanda gwe? Osibaka kyano olinga embuzi esaba laavu. N'omuto gw'otambuza simanyi oba gugwo. Mwesiba mu buwangwa obutali bwammwe, muwammwe tukimanyi muwasaŋŋana, y'ensonga lwaki mulowooza mwosa. Y'ensonga lwaki mulina obutemu kuba temwawula musaayi. Bw'ogatta omusaayi omutemu n'omutemu muzaala batemu. Piwa! Ffe enjawulo gye tulina twawula emisaayi. Serwadda nkiddamu. Mulekeraawo okwewasaŋŋana mujja kutegeera naye mujja kubonaabona emyaka gyammwe ne mu Uganda giweddeko kubanga temulowooza. Ffe mu Buganda tetwewasaamu ab'omusaayi ogumu ab'ekika ekimu. Mmwe mwezaalamu kubanga omutemu bw'azaala mutemu muba mugenda kuzaala mutemu ddala. Y'ensonga lwaki bwe mulowooza mutemula mutemu. Senga y'entabiro. Ekwasaganya abaana obwana obuno obulenzi bagenda okufumbira. Era ye katumwa. Nkubuulira bulungi nnyo. Nze singa nkwana omuwala ne tugenda ku sseri okugenda okukyala oba tugenda ku sseri olw'okuwasaba okuwanjulwa. Senga yasookera mu nsonga zino. Mwe ne mumubuulira ebizibu byabwe bya senga ne mumubuulira mune senga nafunye omusajja yalo nti y'ono. Senga n'ategeera ensonga ezo ne mugamba nti kati munnange senga ono musajja wange ne munyumya emboozi zammwe ezirya era senga azanira nabagamba kati mbadde muteesa ki. Omuwala n'ayanja ensonga n'omusajja n'akkiriziganya ensonga, senga ne bamutikka ebbaluwa n'agitwala ewa mwannyina. Omutegeeza ti munnange twandibanga tufunye omuko. Ebbaluwa eno baginsaba ebbaluwa eno ngireese gikutegeeza nti baagala kuzaalibwa mu maka gano. Then taata n'alyoka akkiriza
nakkiriza abantu okujja okukola ki okujja okulaga omuko n'okumwanjula kati gwe Sserwadda bw'agamba nti okukyali wa ssenga tekugasa mukulu eno si Kigali eno Buganda laavu yonna gyetandikira official okugintroducinga mu family etandikira bwasenga. Do you copy that? Okutandika amaka g'Abaganda gonna okugatandika mu bintu by'omukwano birina okweganza bitandikira wasenga yekatumwa. Kati oyinza okuba nga oyita Muganda kubanga gwe Sserwadda nga toma ekitegeeza entandikwa y'obufumbo mu Baganda yonna enteekateeka atandikira wasenga senga yamala ensonga yekatumwa. Okitegedde ne wuli omusajja omukulu ono byayogera wulira. Lwaki mutugamba okukola emikolo esatu mu mbaga emu? Omuwala mulabye anjagala nange mwagala ate ne tukyala waani wasenga senga ate yeki mu bino ebintu kye anti senga olw'okuba nti nawe osobola omuwa ebijjika mutabani we y'ensonga lwaki totegeera temutegeera y'ensonga lwaki nawe osobola okuzaala muwala wo kubanga temutegeera. Kyali kikuzimbisa ebisenge bisukka mu bisatu mu nju yo Sserwadda abawala b'ozaala basula ne bannyinaabwe mu nju mu kisenge kyekimu. Muli mu kkubo Buganda indirect nkubuuza Sserwadda wandibadde ozimba ekisenge kimu bwekiti n'oteeka wali ekitanda kyo ne mukazi wo omwana obulenzi n'omuzimbira n'omuterayo ekitanda mwana mwana omuterayo ekitanda mune mwekalakata nga bawulira kiki ekikwawuza ebisenge mu nnyumba yo? Kiki ekibawuza ebisenge mu nnyumba zammwe? Lwaki ku nnyumba kubeerako ekisenge ky'abawala n'ekyabalenzi? Awo tovuddewo. Mbabulidde entandikwa gye yatandikira kati yatuuse na wano wulira. Ngoba nakuba ennanga aliwo ono yimirira gwani siwulidde. N'ekyenjagala osooka owulire ng'atandika okubuuza waliwo wanaakuba ennanga. Bw'oba omanyi bano abasajja mubadde mwina kye mutamanyi kansooke nkibategeeza olwali abamu muyinza okunyiiga kansooke nkibategeeze. Nze nabagamba batamanyi. Nze ndi artist siri muyimbi nendi artist. Nasookera mu drama. Nenkola ebyange bino by'okujja okulwa n'eggwanga mbizze mbuzi. Mu drama bakola rehearsal oba okwetendekamu nga temunnajja kulaga abantu bakola performance ku stage. Kati ndi wano bagamba byonna bye mulaba mu kkanisa z'abalokole byonna biri rehearsed oba byonna bisooka kwegezebwamu. Ebigenda okubuulirwa Katemba agenda okubeeramu ebigenda okuzanyibwa byonna bibeera rehearsed bulungi nnyo ne bajja babiperfectinga ku lunaku olw'okusaba. Ompulira bulungi nnyo. Tosobola kuŋŋamba nti wazze kubuulira njiri nga teri rehearsed n'ojjukira n'akuba ennanga oba asuna endongo nti yeddiranga bino omuliro eti nga kuwenga bye mulalimu audience. Akitegedde kiwandiika awo. Misa z'abalokole zisooka kubeera rehearsed okurihaasinga kye bagenda okubuulira ne bagenda okuzanya kazi b'ennyimba basooka zirihaasinga ez'abalokole. Njagala omusajja tosobola kuva mu bbanga n'otandika okwogera story nga teziri coordinated nga temwazirihaasinze. Gwe n'ojjukira nti asuna endongo Wangabi n'obuuza ono ali mu audience oba naye Wangabi. Omanyi n'abaana baalina era mbazadde mu baana bonna Bangabi. Gwe tosobola kukozesa bwongo. Balina kye badrivinga. Kankikunyunyira okitegeere bulungi wano. Ngoba nakuba ennanga aliwo ono yimirira gwani siwulidde. Gwe Lubega eyo no ye Lubega omukyala yaani yenna matuvu. Bakubyeyo akagalo kamu wali. Gwani gwe Lubega omukyala yaani yenna matuvu. Mwina abaana bameka? Tuyina abaana bana.
bakubye akagalo kamu wali bakubye akagalo kaje mu Buganda tetuna kigambo kibagamba nti bakubye akagalo kamu bakubye mu ngalo kubanga ekizifuula engalo kwe kwatagana ozikuba bw'ogamba nti bakubye akagalo kamu yakakubye ati akagala kamu bakakuba batya kano bakubye akagalo kamu batugamba tukube mu ngalo oba bakubye nibo gati bakubye akagalo kamu ke kaluwaako osobola okukozesa olugalo lumu ne lukola sawundi nga bwe ntadde wano bwe osobola okukozesa wadde olunyeenya bwe tosobola kufuna kintu kyonna kyosobola kufuna dde olunyeenya bwe tekisobola kati njaga uli abasajja bano abatwesibyemu Abaganda mannya ngoba wanakuba ennanga aliwo ono yimirira gwani siwulidde gwe Lubega eyo noyi Lubega omukyala yani yenna matuufu bakubyeyo akagalo kamu akaki teyakola nsobi mulina abaana bameka balina abaana bana kati waligali nti tayinza kuwasa mwanyina n'azaala balina bana osobola okuwasa omuntu eyeddira omuziro gwo mukulu Sebadda Pastor Abaganda bewakyalamu oba bewajjamu obuzi ngwajja bukulu nga bombozi kankunnyonnyola nkutegeeze mu Luganda olutuufu Abaganda tetuwasangana mu bika byaffe ensonga nyingi nnyo lwaki bwe mbanga ndi musiru kitegeeza abaana bonna be nazaala bajja kuba basiru kati bwe tuba tweddira muziro gwe gumu nga n'abaana ba muziro gumu kitegeeza mu muziro gwange ejja kubeerayo abantu abajja okuwasa abaana bange abasiru bazaale abaana nga nabo basiru kati nga ggwe mu ndowooza yo n'entegeera abagoberezi balowooza nti otegeera gw'osuubidde abaana abo batwalira mu kifaananyi ki ekirala Abaganda obutawasanganya mu bika kubanga abatandika ebika bino mu kubiteekawo babiteekawo n'ebigendererwa bingi nnyo omuli obuteezaalamu okwawula emisaayi n'okwewala endwadde ze tuyita chronic disease buli muntu yanira agenzeeko mu ddwaliro bakubuuza nti olina chronic disease ziringa endwadde ez'ensikirano okitegeera ojja ssanga omuntu nga wangabi mugende okwetoola nga alanya era nga mugwa mu famire y'emu wadde temuzaalangana mu bakitamu ne babamu era nga mugwa mu kigwa ki so ekitwawuza mu bika bino kwe kwawula emisaayi okwewala ebizibu okitegedde bulungi nnyo yensonga lwaki mutuyita Abaganda abagezi kubanga twawula emisaayi tetugattanganya misaayi yensonga lwaki Abaganda tugamba toteeka amagi mu kisero kimu lwaki ojja kuserera ogwenga ge magi golina ogenda kukola oti ekimu kiba kiyiise kubanga tembitegeera naye ogamba nti oli pasita dokita waaki oli dokita waaki era oli dokita muki n'ekirala ekyateekesa bajjajjaffe oteekawo ebika bino kwali kukuuma butonde bwa nsi nkikunnyonnyole gweyita pasita nkunnyonnyodde ebimu ku bintu byateekesawo ebika by'Abaganda nenkunnyonnyola kati ekisembayo ekyateekesa ebika by'Abaganda kukuuma butonde bwa nsi owenga bitasobola kwetantala kunoonyanga bigitta nedda ajja gikuuma ow'emmamba tajja kgenda mu nnyanja kuvuba mmamba girya ow'enjovu tajja kutta njovu ow'enkima tajja kutta nkima ow'engonge tajja kutta ngonge kyovula kuliko n'akabbiro bakuwayo ekika ekirala okubbira oleme nakyo kisanga kitta
naye temusobola kutegeera abasajja abakulu kubanga mwajja bukulu nga bombuzi mwajjira kuluma temutegeera ffe waffe tetwebereka kuba nnyinaffe kubanga buli muntu gwe muzaalibwa mu kika ekimu omusigo mu kika kimu aba mwannyoko era tulina ensibuko Serwadaddirwa ogenze ku nsibuko yammwe ey'ab'empologoma Serwadaddirwa ogenze ku nsibuko y'ab'empologoma yogendayo ogwana empozi neerabidde ate empozi ate nze njogera nze njogera ate neerabidde empozi oli waakapa nate nkubuuza ogenda kubajja mu kika kye ky'empologoma azijje zindye mpulidde bulungi munnange yenjawulo eyo kati gwe ali mu balokole nga bakubuzaabuza togenda kwabya nnyimbe togenda kulima bijja bwe bakugamba togenda kulima bijja togenda kwabya nnyimbe mbwera n'okulamaga kubi bw'ogenda e Saudi Arabia oba ogenze kukola ki bw'ogenda e Italy oba e Israel oba ogenze kukola ki otandika okufuna obwongo butegeera bayibuli ekugamba nti sajja kudibya nsi sajja kudibya bulombolombo na mpisa bya ku nsi ompulira bulungi nnyo oli gw'ogenda okuziika oba gw'ogenda okulima yakuzaala kitaawo n'ennyoko bayibuli ekugamba nti osanga ekitiibwa mu kitaawo n'ennyoko ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi bayibuli ekugamba tyanga kitaawo n'ennyoko musseemu ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi kubanga katonda asookerwako ku nsi ye kitaawo n'ennyoko yafukamira n'akuzaala bagamba togenda kulima ku bijja bya kitaawo bya jjajjaawo naawe n'owuzuumya omutwe ani yakutuuma amannya mpozi si kitaawo vidiyo ewedde tusisinkane ku Lwokutaano mukaawa n'aba ayagadde musule bulungi mukaawa abalaba mwononeka abantwalire naye bisigadde byonna byenjogedde mbivunaanyizibwako sivunaanyizibwa ku ntegera gy'obitegeddemu vidiyo ewedde mweraba